Ono ye Kopolo Jimmy Kisembo omukozi mu ddwaliro ly'amagye Kabamba Health Center 4 gwe bakutte n'eddagala eriweweza kawuka ka mukenenya li ARVs eriweza doozi emitwalo 15. Kopolo Jimmy Kisembo eddagala lino abadde yali kukuma mu maka agamu agasangibwa ku kyalo Mpomodde mu muluka gw'e Makole mu disitulikiti y'e Ssembabule. Mu kikwekweto kye kimu n'omukyala Mayi Musoke akulira eddwaliro lya gavumenti li Makole Health Center 2 naye yasangiddwa n'obumu obukebera omusujja gw'ensiri oba buyite malaria testing kits. Aba NDA nga bayambibwako ebitongole ebirala okuli ne SMI abantu bano bazze babalinnya kagere okutuusa bwe baba ku ttaka akawungeezi k'eggulo. Mwawulidde jjo nga omukulu w'eggwanga agamba nti tulina okukola buli kimu ekyetaagisa okuggyako ekipa ky'eddagala. Bwe mugenda mu ddwaliro babagamba eddagala tiririyo, naye buli kanaku emmotoka bya gavumenti biyitako nga biderivalinga eddagala bwe liyingira bweri tibalijjamu. Bano gavumenti beesasula bennyini okulibaweereza ku lwabwereere. Okusinziira ku Abias Lwamwiro oluvannyuma lw'okukwata abantu bano bagenze mu bulwaliro obw'enjawulo gye babadde batwala eddagala lino. Abakugu baffe bagenze ku malwaliro ge babadde bakolako ne baverifyinga nga balaba ebiwandiiko bya gavumenti byederivaringirako eddagala mu malwaliro gano era ne basanga nti bikorespondinga n'eddagala eryo twakutte. Lwamwiri agamba okuva 2019 ekitongole ky'eddagala kize kikola ebikwekweto ebiwerako era eddagala eribalirwamu obuwumbi 13 eza Uganda lyerizuuliddwa. Era mu myaka 6 twakarikavaringa eddagala eribbe erya gavumenti eribalirwamu biliyoni 13 za Uganda ne tukwata abantu abawera 6 mu abo nga walimu abakozi b'amalwaliro ga gavumenti awera 4 omupoliisi n'omujasi. Mu kikwekweto kino yeebazizza ebitongole ebibayambyeko okuzuula munnamagye ono kw'ossa n'omusawo. NDA esanyuse era eyanziza obuyambi bwe yafunye kuva mu kitongole ky'amagye kya UPDF, especially aduumira ekitongole ekikese eky'amagye kya CMI Brigadier Abdul Gumayo, aba SFC n'abakesi abatuyambye okuaccessinga stores z'amagye. Okusinziira ku NDA bano bakugulwako emisango 2 okuli n'ogw'okusangibwa n'eddagala lya gavumenti mu bumenyi bw'amateeka. Bano kati bakuumirwa mu kaduukulu kaffe era bajja kuvunaanibwa emisango 2 ogw'okubba owakubeera ne bibye bya gavumenti mu bukyamu n'okubeera n'eddagala ericlassified nga tebalina olukusa kuva gye tuli. Eddagala erizuuliddwa litwaliddwa mu sitowa za NDA nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Hasfa Navuma, Agafe York Spark TV.